Yes, ku Pregen Media nagamba essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga nkusaba ekintu kimu video eno gimpeere like tusobole okubanga tweyongerayo. Yes, olunaku olwaleero amawulire genkuleetedde ge g'omukulu amanyiddwa nga General Moses Ali. Essaawa zino ffenna tumanyi nti omukulu ono General by 2026 ajja kuba aweza emyaka egy'obukulu 86 naye ng'ate wenjogerera bino omukulu ono ebyamutuuseeko olunaku olw'eggulo byennyamiza ate byanyizizza nnyo bannayuganda n'okubeewuunyisa. Omukulu General Moses Ali olunaku olw'eggulo yagenzeeko mu paalamenti asobole okubanga akiikirira ekitundu kye. Buli omu kyamanyi nti omukulu ono kyatwala ekya East Moyo. Omukulu ono bwe yabadde mu paalamenti mwattu embeera ate neddamu okutabuka kwe kusalawo afulume aveeyo mu mbeera y'okuba nti omukulu ono General Moses Ali yabadde afuluma paalamenti mwattu ate yabadde takyasobola na kutambula kwe kwerindimula ennume y'ekigobambi. Mu mbeera eyo ate abakulu ababaka abalala bagezezzaako okudduka emisinde bagezeeko okubanga bamukwata nga tannaba kugwa bulungi naye ate mwattu bagenze okutuuka omukulu yagudde dda ng'embeera era gy'alimu si nnungi. Omukulu ono tumujjukirako ne kololo waliyo emikolo egy'abasipiika egy'okulonda abasipiika. Omukulu ono kamera yamulemerako nnyo ng'embeera gy'alimu mu katebe mbi nnyo eragira ddala. Omukulu ono yeetaaga kuwummula naye ekisinga okwewuunyisa bannayuganda yadde omukulu ali mu mbeera bw'atyo naye ate akyalemedde mu bifo ye nga ye byatwala. Omukulu akyabiremeddemu yadde akyali mu mbeera bw'etyo naye ng'ate emyaka nga gino omukulu ono yandibadde awummula n'aritayaringa n'adda mu kulabirira oba mu kulaba ku bazzukulu be. Ono omukulu General Moses Ali olw'ensonga nti atandise okubaako engeri gy'afaananamu etali nnungi naddala mu public. Mu luli kamera zaamukwata ng'embeera gy'alimu mbi nnyo ate ku luno yagudde bugwi kigwo ng'afuluma paalamenti y'eggwanga erya Uganda. Yadde bagezezzaako okibikkirira ne bagamba nti abantu balina okwegendereza nga bakkirira ku madaala ago aga paalamenti naye ng'ate mwattu si bwe kyabadde. Ono tegabadde madaala wabula ye nga ye embeera gy'alimu si nnungi yadde n'akatono era abamu babadde balowoozezza nti afudde naye ng'ate yabadde tannafa. So mu mbeera eyo byebyo ebimu ku bigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga omukulu ono ffe tubagamba ekintu kimu entebe bazeesonyiwe babeeko wabeewo emigi emito ejijja gisobole okubanga nagyo gifuna ku experience oba nga gituula mu bifo ng'ebyo basobole okubanga at least wabaawo omulembe oguzimbibwa omupya okusinga okufiira ate mu ntebe n'oba nga ate ogenze toyinamu yadde n'akatiibwa yadde n'akatono. Ffe ku Pregen Media twagamba subscribinga mwattu tusobole okubanga tukusabulira amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga erya Uganda era ng'essaawa zino tusimbudde n'eno sire tusobole okubanga story eddako obeera omu ku basooka ogifuna era komenti nga wansi awo endowooza yo gw'olowooza ki ku nsonga y'ono omukulu General Moses Ali okubanga ali mu mbeera bw'etyo naye ng'ate mwattu agaanidde ddala okuwummula. Likinga, commentinga era subscribinga.